Nkwaniriza nnyo muganda wange, tulengera weebale nnyo weebalire ddala gy'osinza okuba nga ate otulaba. Nkujjukiza teweerabira okunfolowinga ku Munansi Voice ku TikTok nga bwe nkutegeeza bulijjo, era nga bulijjo mbeera ne Haji Ashraf Simwogerere wakati mu kuluŋŋamya ensonga era nga mutunuulizi wa nsonga ez'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Nze Jamaalu gye musinza okuba nga mutulaba, obudde bw'ondabiddemu n'ensi gy'ondabiramu n'ekitundu ky'olimu oba omulimu gwonna gw'oliko, nkweyanza nnyo. Weebale nnyo weebale ddala. Haji nsaba obuuze ku bannayuganda. Bannange bannayuganda mwenna n'abatali bannayuganda n'abalala bonna omanyi kati Uganda erimu bannayuganda n'abatali bannayuganda bakuwa obwa minisita nga tulowooza guki oli munnayuganda nkya nga toli. So bonna bannange balamusizaako, mwebala okutulabanga ku ttabi eno era mbeeyanza nnyo n'obuwagizi mweyongere insha Allah tulabe nga twogera kugwa naddala ebikwatagana n'ensi yaffe n'ebirala byonna ebigenda maaso insha Allah. Balamusiza nnyo. Weewaawo Haji, bibadde bingi nnyo naye ekituufu kiri nti mbadde nduddemu ate wiiki ng'emu bbiri, oboolyawo emirimu gibadde gikutwalaganya naye bibadde bingi. Kulikayo gy'obulidde newankubadde leero ekindeese konsaani zange eringa emu, naye njagala osooka oginnyonnyola abantu kubanga munnange olaba nzize ng'omanya waliwo ebibuuzo ebiri eyo munda. Waliwo omwami bambi njagala omubuuzeeko, laba erinnya bwe ndirabidde naye yagambye always nga bulijjo good analyst oyo Haji waffe ali mu comment section alina vidiyo emu gya commenting era buli vidiyo yonna ndaba ng'akola ki abeerayo. Bambi akwebaza nnyo 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 olw'engeri gy'otunulamu n'ebintu bye n'obiraba. Bambi nkwebaza Nja kumunoonya erinnya era mashallah Mungu akunyweze era tambulenga bwe kiti. Weewaawo Haji, oli musajja wa National Unity Platform, ekyo tewakyali kukikweka. Oli muwagizi wa nkyukakyuka. Ekisinga obukulu ate nze bw'ojja nendabira ddala nti ggwe enkyukakyuka ngikulabamu bwenkyukira nze njagala ki nkyukakyuka. Toli muwagizi wa muntu, toli muwagizi wa kibiina, wabula oyagala nkyukakyuka. Era bwe njikulabamu nkyukirawo movement ntami kirumamu kanjogere movement kati ekiri ki ekisinde kyakutamu, ekisinde ekyo nakyagala nga ova ku kukyagala nze nekyankwanzi naye ntadde nze saagenda kyankwanzi wabula nagenda single military training school nenkamirika era nze ndi kada 19. Wagendako emengo certificate yange nakategaya yagisayininga eriya kategaya nentuula nga mu classes eza President Museveni single military training school ezi nali nakawandika n'omuzannyo gwayita muyaga makoola omwino oyo n'agulaba nayita ne kategaya najja n'alaba shendala olwamala nti naye omwana mutwale asome wadde nalimireko biri mu byobujekero naye tebyali fomo naye nagenda nenfuluma kadda nayi ebyo gye ndabira bukundi Masiko gye yali head of the school oyo Jeno Masiko abeera bakwatu bange ne banjagala. Aje emboozi ojja ginyumiza naye nayo ndaba nga ate empanvu bulala. Bulijjo wagendako bulijjo wayitako mu military training school wagiyita kati kwolwo gyandibadde kyankwanzi naye twagenda single military training school eyo Kaweweeta. Kaweweeta. Haji, ekibuuzo kiri kye mbadde nzijjako.
enkyukakyuka twagenda mu kalulu ka 2026 2026 era tuli tuwadise okugenda okukalonda mu January emyezi egyatandika campaign etujja. Oluuyi oluvuganya gavumenti olusinga lwali lwa National Unity Platform era nga pulezidenti waayo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye wakati mu kuvuganya buli laalizi zonna yalutegeeza agamba olwaleero twebereremu, agamba bannayuganda mwebereremu, akalulu kano tewali kukabba, genda okalonde okakuume okabanje, tewali kigenda kutulemesa kugenda mu bukulembeze. Era nga sayinizi zonna nga bw'otambula ng'era olaba n'ogamba nti kiki ekyatuukawo, kubanga twalabye n'okulaba n'ababaka baalayira ab'opposition ate ne balonda ne leader of opposition, ekitegeeza nti gavumenti bakkiriza Mwami Museveni atambuze gavumenti. Ndowooza yeri etya kwetu kizoke naye kisingamu obukulu kimu omanyi kati ate abasinga n'okwogera ekyo abasinga oba omutima gwa Uganda ndowooza n'ogwo abantu ba Uganda balina mutono. Empologoma ng'eri ebweru n'ebiri ebweru kakati eri ebweru empologoma ziri butuufu gwali mu nju nga ne bw'oba oyagala otya empologoma eyo n'omala ofuluma ekulya, n'omala ofuluma empologoma ziri bbiri bweru z'amaanyi naye oba okyali mu nju omwana oba omukyala n'atuuka era owoggana bwogganye otya empologoma ki naye bw'eddubuka n'emukwata kiba kya busiru gwe okugamba nti ogenda okutaasa kuba tujja kukulya naawe, zijja kulya. Kiba kya busiru bw'oggulawo ogenda omutaasa oba owedde naawe ojja kulya. Nze egundi eyasooka gundi bwe yagamba ani mpozi chairman electoral commission yani bw'abakama kasita yasoma results zasooka nti ali mukadde waffe alina 64%, ezasooka okufuluma ekiro awo ne mmanya nti kabaka amaze okukamuka. Ekyali kiddako wandibadde kugamba nti tugende wa lwane nga naye bwe yakola mu kinaana bwe baakalangirira ate yeeyogera tannaba nakola bwe mukabba ŋŋenda mu nsiko era n'akituukiriza. Kakati bw'otunda abantu abo abaafa okuva awo mu Buganda wano kyova olaba nti ffe abakulu ate era n'abantu batwogera nnyo batiitiizi baki kibutiitiizi naye gye n'otunulamu buli lutalo olujja abasinga okufa baawano abaana be basinze okusiba baawano ennaku nalabye ddi prime minister we yeegaanya ani Kibalama yagambye chairman si wano kati olaba lisaaki gyakoze ng'owa gavumenti kuba omaze okukola lisaaki naga kino okijjako ntya nebakola lisaaki nebatuuka n'okunoonya nti chairman w'egundi waki wa Kibalama n'abikola n'abyegamba. Kati bw'olaba ebyo byonna kati tuli mu nju batangiridde nti ki empologoma n'ogirabako naawe eri mu luggya ne mukyala waayo zirina enjala ezibuluma
kati n'olengera mukyala we eri ajja taziraba n'owoggana tawulira najja ng'oggulawo nju nti kaŋŋende mbataase. That's the situation in Bakolaki. Embeera eryo. Era tugenze okumaliriza. Abantu bangi nnyo abakiraba. Nze ndaba abantu abalina omuzinzi, ab'amagezi, abanalayizinga nga bagamba naye tulina okubeerawo. Oba biri byabaddeyo byonna tulina okubeerawo. Nga tuzzeemu kati nnyo mu 1980 Mwami Museveni akalulu baakabba ye oba baakabba Mwami Ssemwogerere kubanga kati kano tukakasa nti ebyo by'oyogera bikadde nnyo. kati ngereza ku kino baakabbye Kyagulanyi. Kiri bwe kiti. Ebyo by'oyogera omanyi kiringa mu Uganda kati tutandika kusomesa abantu siriimu bwakwata. Bamumanyi. N'omwana omuto amanyi siriimu bwakola ki. Naye ate abasinga tebamanyi malaria bwajja. Era oli omubuuza nti malaria n'agamba nti oba tosula mu katimba awange teyingira nsiri kireeta malaria nekireeta typhoid naye kireeta malaria nsiri. N'ekyagundi ekyokugamba okunzizaayo eriya teri atakimanyi nti President Museveni yalwanirira kalulu. Era buli otukiddamu kituuka n'okugamba okukutama tukimanyi naye yekireeta bulesinga justifyinga ki action ye gye yakola naye era ng'ekyo yakirina mu mutima ngiteekwa okulwana mpamba obuyinza era n'abuwamba era byonna byakoze byonna biraga nti yawamba buyinza akute. Kati tetumalidde abantu batandise bagise naye tetutambule tunaabeera bwe tuti tetutambule. Nze ndaba waliwo puroguramu gye ndaba eriko ebeeramu Andrew Mwenda ebeerako Onyangobo Kabushenga. Ngiraba nnyo naye nze na conclusion nga ne bano bahandolinga Muhoozi. They are handlers. Obalabira ddala ate Muhoozi yakyuka. Si y'oli gwe baagambanga y'oyo naye ebikolwa byakola ki? Byakyukamu. Ebikolwa ne bikyuka nga balinga abaagamba tunaakola ki? Era yaliwo. Ateeka obba ayina abamuteekateeka. Okugamba nti tuggyeyo emmundu kulwana tugenda mu destruction. Wano okuggyayo emmundu kati okulwana. Abaana wabalaba they are ready. Abaana abo era baali balinda ani mukama waabo naye n'akola ekintu eki n'agamba asigonde solution si kufa. Ate revolution bwetandise eno tojja kudda mabega. Nejjukira ayingire gw'olwana naye oba gw'ovuganya naye yaalina ki? Alina emmundu. Haji kyekimu n'ekyababaka kyetulina kyakukola tutambule ekyababaka okulayira. Ate oba toyagala balayire? Bali nkubuuza. Anti naye nenkubuuza. Oba toyagala balayire? Kubanga eyo process baagiyigira ey'okulonda. Baalina okulayira. Bwe bamala okulonda nabba akalulu alina okukola ki? Of course alina okulayira. Kati ate bw'obeera ne enemy leka kumuleka buli kimu akole ki? Atambuze nga bw'ayagala. Beerawo. Era zino buli gwe babba akalulu nga tegenda nnyo mu ebyo byagundi kubanga kano kamisana. Enziba y'akalulu yali ya misana nnyo nga terimu nsonyi. Era nze nzija nendaba abakomenti kubanga kati abantu bakyuka tebakomenti nga kalulu.
akomentinga ku minisita oyo anaakola bw'ati n'agira bw'ati tebakyayogera ku kalulu kyakalulu kyavaawo sina kyavaawo ekyo kyava newe kiseekwa okuba nekisukka kati bwe mpulira omukulu Onyango Bonga akomentinga ng'olabira ddala ye ayagala harmony mu ggwanga bwe baba bali mu podcast olaba ngeri ayagala harmony mu ggwanga otegeera notulaka kabushengane harmony kabeere mukulu mwenda naye naye waliwo yatuuka ozanga alaba omuntu gwasimbyeko emabega nga amuswazaamu kati bintu bingi nnyo twitters nezitenderako naye nga sikitegeeza nti nange kwenjagala okuwona empologoma eri okola ki osigalayo neweggalira n'ogamba maama wange oba omukyala wange bweneevaawo onaggulawo n'ojja bweneevaawo naggulawo nenkola ki n'obayita ne bayitawo ejja kubalya evuddewo ate evuddewo eri awo kati nga bwolaba empologoma eri wati endala eri wano inabeera mu nnyumba nabo ne babeerayo tebawulira naye bajja eno nga nfuluma nti ngende mbataase nze gwesooka okulya ate nabeebalya kati seevingako omu nze kanneeseevinga ali muno bali baleke akategedde oba okategedde bali baleke bwe bajja ne bagwamu okaabe naye gwe sirika galawo weeseevinga tuli mu kuseevinga nsi bulamu buli omuwaali isibaali tolowooza nti abantu okugera oli naavayo n'awana olaba era tebagira nnyo bawangula kalwa era awagira bwati ayogera bwati wafudde bufudde okubeerawo obalaba nti nze nali mpagira nnyo okuvuma okusinga ekikolwa bw'oba kuvuma sigalawo onyumya abaana banvuma bampisaamu eggaali naye afudde takola alina kyayogera kati nga ku bibi ebibiri byombi bibi era siyagala bavume naye nti ku bibi ebibiri waliwo ekisinga kinnaaki ogamba abaana banuupu bavuma bakola tolina kujja kwogera naye ng'ofudde tulina naye wali mukuvuma ogawa bavume era bangi abavaayo ne bagamba undi yampisaamu eggaali mu kalulu nga baatuuma nga bakola bati Ashraf simwogere genda mu comment section oliwadde mbubuuza ekibuuzo kye oba otegedde olugero lwayogedde naye nze ndutegedde olwala olutegedde nja kunnyonnyola nze nsobola okulukunnyonnyola naye lwangu era naawe okiraba bulabi tosobola kufulumamu ng'olaba omutemu alya omusajja akutte ejjambiya omulalu olina kyolina kakati ate bwe twatuuka eno ne tufuna omulalu ali mu gavumenti asiba buli kiramu akola buli kimu kati gwe nga wejjayo ng'ogamba mulalu alina ejjambiya tolina kyolina nga weesimbawo oba owedde kati ye gundi gye tulimu kati emyaka egyaffe gyegyogerako naye omwana omuto ojja kusanga bamukoze bavubuka babasibye babakubye sotuuka n'ogamba kamera n'oyogera ekituufu kyekyo wafuna omulalu nze gwe omuntu okwata n'ogenda ne ku gundi nekuki negenda ku TikTok oyo namukutte ayiga Lunyankole okimanyi nti Museveni tasobola kukola kintu tasobola era naye ate sikumuleka omanyi omwana akulalukako nogamba yemukole genda erajjo okimanyi nti
gundi bwe yagamba bannakenya nti nja kubakuba enda bakulwana naye yamukakanya yali ani? yali Jerusalem Kati nzadde omwana wange, omwana ntamuseeko era nkubira muto wange Ashirafu oyo mugambeko. Ekati bino mubitwale nti biri mu maka nga bwe biri mu maka gyebi omwana akukola bwatyo n'atabuka naikoleiki olina kugamba kubanga muhoozi tajja kulowooza nnyo kusuubula motoka, tajja kulowooza nnyo kukola kale ebintu ebirala kubanga akulidde muki mu State House naye yeeyagalizaaki which is not bad. Bapresidents bangi nnyo mu Africa abazze nga babeeraki ne Kongolo bw'atyo. Kongolo wagundi bwe yali yeeyisa mutabani wa Mobutu Kongolo ye nno ng'akwata n'emmundu n'abuyita mu kibuga ekisheshe. Mobutu Kongolo si yekka, bano abaagondi abaabaani oyo ye wa Gaddafi wagundi ate wa Saddam Hussein bonna beeyagaliza kubanga kyakuliddemu ne Bush naye yekyeyagaliza naye n'ayita mu ngeri nnungi ye waffe kati handolaazi singa bamugezaako ne bagira kyendaba Mwenda kyagezaako okukola naye bambi omulaba ng'akola ki yeekaniikirira ekimusukkako n'otukukomenti ng'awo gamba kino kiveemu yakikoze naye ekyo kikole tutya nolaba nga bapalapalanya. So ekyo kyenyinza okukomentinga ku mbeera eyo lwaki era tugamba gundi buli atukola bulungi nnyo ate n'afuluma n'agenda n'ebweru n'afuluma n'aganda ebweru kubanga kyo tekinnakoma era okumanya Kyagulanyi yaleeta essuubi mu bantu amunenya manya ate ye bwa movement kati yadduka n'agenda eyo ogwomanya oyo wamuvement buli amunenya abeera wa movement buli amunenya awagira movement aja okudduka okuvaawo tasobola kati Luwanga yanga nkavaayo nti yakola byogenda Gasenyo yavaayo nga gamba yakola byogenda nga nze nvaayo asooberamu n'empeke ng'omuwula mulamu tosobola kuwakanya kyogera sikimu tosobola n'omuwula nga mulamu tosobola. Haji Ashraf simwogerere tweyanza Haji era nze ekyo saagala okiklarifyize bulungi era mbadde njagala nnyo okitubuulire gwe kennyini. Omusajja oyo yakola bulungi okugenda kuyitamuko n'agenda aveewo omulamu yasinga ebbeeyi nga Museveni ali mu nsiko nga bajja ne bagamba obugambi nti Museveni alabiseeko mu kibuga nti yalabiseeko mu kibuga ng'eyo kwolwo kafuyu olaba mulaba bano niwobye bwaba akoze lugambo nga lufu omwo mu theatre twetuzenya ne Black Pound tetwafuluma paka nkeera n'abalabe baffe Museveni abadde mu kibuga so kati okuvaawo kyakkakanya naye tekikkakanyaga mitima gy'abantu abantu banyiivu ddala nno si byakusaaga tewakyaliwo byakuwoyawoya wabula baaleka embeera egende era gendera jjo ffe naddala ffe abakulu kati nga bwalabye owekitiibwa Dani Munyika oyogera yagale buli awagirayo nali musiru nga muganda nga wali wano naddala ng'atera ova na Luweero n'ogenda okwebaka yogera nakaseke enva eyo ate gwe wali muto naye kati ate nze nali wano wa Namulongo
naye ebyali awo wonna Banda, Kasozi, Lugo, Nabutiti, Busukuma batta nagamba nti batta ab'eggombolola 3 mu 1 hour bamagombolola ey'Ebusukuma yalina kojja wange ey'Ebusukuma ey'Ekira n'Enangabo bonna babakuba amasasi ne babakugira awo mu ofiisi zaabwe. Bagenda mu ofiisi batta ow'Ebusukuma ne batta ow'Enangabo ne batta n'Owekira naye ng'emmotoka etambula eyo. Gwe olaba ebintu ebyo tonyagira ogera onyiiga muli ogamba nti musajja nga yatulimba nnyo twabisuubira si bwe biri akisibula bannayuganda bannange ebigambo nze analysis yange era balekerawo gamba ate abaka balayidde bakola eki balina kusigala nga batambula nekiri kuba kyekiri era ne Museveni bwe yagenda mu nsiko gundi yagenda mu palamenti simwogerero yagenda mu palamenti bano ye gonna atakola nze ngenze mu nsiko ensi omugireka n'etambula naye nga temukoze eki temusirise ate temudda kugamba kati ekiddako toyogera kiddako ekiddako kijja kujja Allah ajja kukireetayo naye nga Honorable Kyagulanyi yakola okutambula n'avaamu ekisinga obuwanvu yagenda bugenzi wano mu soketi eddwaliro eryo yakottukya wange Musaazi Ignatius Musaazi yakola ki bwe baali bulamu eddwaliro tebaali basi awo yagenda eKanyanya koze Kanyanya we yagenda mundaawo n'agenda mu kifulukwa Kanyanya Dr. Mukyala dentist bamuyita Dr. Musaazi mulawo oyo Musaazi bamu ku baali nga eddwaliro eryo gavumenti eyingiramu ekikole naye yagenda awo neyeekwekawo ekizimbe nekifuuka ekyo ekizimbe tekyafuuka kawo nga kyabulambuzi ebiseera ebyo omukulu yabaddaawo kati ebyo byebibadde bijja okujja bwabeera wano buli kaseera yalabiseko egginya singa gukeerenkanya bagamba nti afudde kisinga obubi nga luli ne batugamba mu 80s awo 81 85 abo nti Museveni afudde kati bwoba okitunuulira ne kati tugamba nti Kyagulanyi afudde olutalo lwandiza emabega ekigenda okukolebwa ebyo buli kimu kibeera n'obudde bwakyo kati obudde buno bwa nkyukakyuka Kyagulanyi ateekwa okubeerawo bannange salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh tweyanziza webale nnyo webalire ddala muganda wange subscribinga ate olindirire buli ssaawa 2 teekayo vidiyo ez'okumakya buli ssaawa 3 vidiyo ebeerayo ey'akawungeezi ebigwa bitalaze wakati awo oyinza okufunamu naye ng'essaawa zaffe zeezo ssaawa 2 ssaawa 3 ekintu tugenda tukikyusaamu mpola mpola mbeeranga ne Haji Ashraf Simwogerere era gundi zo ziraba bw'oba obadde ogendayo mpola mpola omusajja muwandiisi wa butabo ate omu ku abatunuulizi b'ensonga ayogera ekyo kyennyininyini kiri gy'oli oba omukyawa oba omwagala leka akumatakumira mpeera nzijja